mwebale kwekumira ku mukutu Ugandan Lifestyle nze Moroshid Segawa. Poliisi ekutte n'eggalira omwana wa myaka 15 oluvannyuma lw'okutta kitaawe. Omusajja attiddwa atemera mu gy'obukulu 49 era nga bino byonna bibadde mu district eya Oyam, era omuvubuka ono myaka 15 kigambibwa okuba nti kino kiyakoze kyavudde ku ssente ezabadde zisuubirwa okusindikibwa ku ssimu. Kati omugenzi kati amanyikiddwa nga Simon Okeng era ng'ono abadde mutuuze ku kyalo ekimanyikiddwa nga Zaire Myene Parish mu Myene Sub County. Ono omwana yamukubye ku mutwe enfunda ezawezeeko ng'amukuba kiti namuba era mutabani we Ambrose Oyet ono nonno yageze maaso n'okubeera nga agombebwamu obwala. Bino byabaddewo ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi gwe tukubye emabega, era kiraga nti nno mu tawuni kanso eya Menakuru omwana ono gyagenda maaso n'okubeera nga akuumirwa. Lwabadde lunaku lwakuna, embeera neeyongera okubeera nga mwattu ate esajjuka waka. Maama yabaddewo, taata yabaddewo, ate mugana wange n'omwana kalittemu n'agenda maaso n'okubeera nga abaawo. Kati omu yavuddewo mugenzi. Kati omwogezi wa North Kyoga Regional Police amanyikiddwa nga Jimmy Patrick Okema onagaze maaso n'okubeera nga atunnyonnyola ensonga nga we zaatambudde. Ono agamba taata nga munnange bw'omanyi okubako wano ne wali n'okubako wano ne wali oba oli awo n'osobola okubako k'okwasa. Kali ne taata bw'atyo yabadde ayina k'akwasizza era nga bamugambye tugenda kakutera ku mobile money kagenda kujja ku ssimu ye. Bw'atyo yasobodde okubeera ng'agumiikiriza n'alindalindamuko n'alaba nga tekatuuka n'asobola okuba nga mwattu yeebungulula n'agamba kasooke enveewumuko yeemuluddewoko katono n'agamba kaŋŋende. Yagenze okudda ng'omwana ali mu kusoma message emu ku emu agamba eriwa eriko ssente, eriwa eriko ssente. Era wakati mu kubeera ng'amusanga n'amugamba lwaki totya bakulu, lwaki totya bakulu. Wano eno we batandikidde okukaayana, kyani kya taata, kyani kya mwana. Era taata nga wekimanyi nti abeera muntu mukulu yamusinzizza amaanyi n'amugamba mpa eno essimu, mpa essimu. Olwamuggyeko essimu n'omwana n'akwata ekitittiriri bw'atyo n'akimuggunda ku mutwe ogutali mulundi gumu wabula egyawezeeko. Era njagala nkutegeeze wano eno mukyala w'omugenzi yasobodde okubeera nga ajja okulaba guki ogubadde ng'alabye omwana atimpudde kitaawe. Yagenze okusembera ng'alaba ono asigaddeko kikuba mukono. Basobodde okumuddusa mugala wange mu kalwaliro akaliraanyeewo awo kiriniki eno gye yafiiridde kubanga embeera gye yabaddemu teyabadde nnungi n'akamu n'akeddagala. Kati bwe batyo munnange baloko leaders basobodde okukwata omuvubuka ono bamutaayiza ne bamutwala ku poliisi, bamutadde mu mikono gya poliisi eya Menakuru Town Council Police Station. Kati kaakati oba weetegereza kino bannange oyongera okutya ensi ne weebuuza ensi etulazaawa. Mayiti y'omugenzi we twogerera bagyongeddeyo mu kitundu ekimanyikiddwa nga Anyeke Health Center 4. Bongera omukolako postmortem eryo ddwaliro. Ye omukwate akyatemeza ga mitayimbwa. Olunaku olwaleero munnange ebadde Labour Day era ng'olunaku luno eno mu ggwanga erya Uganda gavumenti erukwirizza mu district ey'Ebuyikwe. Eno President gy'asinzidde n'awabula abavubuka bonna ne ba student ti bannange mutandike okukola course ekyamazima esobola okuvaamu omulamwa. Mutandike okukola course ezivaamu omulamwa okusingira ddala ezo ez'ebyemikono. Ebyo byemu ku bibadde eyo ku lunaku olwa Labour Day. Poliisi mu mbeera endala ekyayigga omukyala omugana wange
ono nno yakubiddwa amasasi era n'alumizibwa. Kati eyamukubye yabadde police guard. Mwattu ono baamulagire ne bamugamba olagawa tubuulire wennyonnyoleko, nga ye asigala yeeyongerayo okulirana amaka ga sipiika wa parliament ey'eggwanga erya Uganda agali mu Kampala. Bino byonna byabaddewo olunaku mugala wange olwokuna. Kati poliisi egamba eno emmotoka gye yabaddemu yabadde Toyota Aria. Kati bagamba ono ayogera maaso n'okubeera nga atunnyonnyola yabadde alagawa. Uganda edipootinze abagwira abasoba mu 600. Baneeno mugala wange babagambye ebiboogerako bitankanibwa. Mwali badde mudde wammwe. Bagamba bano babadde mu ggwanga erya Uganda mu bumenyi bw'amateeka era ekikwekweto mebagakaawo kyagenda maaso n'okubeera nga kikolebwa. Kati ministry eya internal affairs mugala wange yasobola okubeera nga mwattu ekiteekawo olunaku lwali lwa Monday ekiro. Kati assistant commissioner for inspection and compliance amanyikiddwa nga Robert Kawa Kato. Ono Kawa Kato bw'atyo ageze maaso n'okubeera nga agamba bano obadipootinga kigeze maaso n'okubeera nga amwattu kikolebwa mu phases lwa nsonga wabaddewo limited flights. Kati bw'atyo olunaku olwaleero ageze maaso n'okubeera nga abuulira ensi abadde ku headquarters eza ministry eno n'agamba nti 23 bageze maaso n'okubeera nga badipootingibwa olunaku oluyise 18 bagenda leero era process egenda tambula bwetyo mpaka olunaku olw'Emmande bonna babazeeyo bagenda badipootinga mudde wammwe wano tewaliiwo mirimu. Ate nno bw'oba weegendereza ensonga nga wezibadde bano bagamba embuuka z'ennyonyi zonna buli nnyonyi ebadde ejja ng'ejjudde y'ensonga lwaki tebabadipootinze bonna omulundi gumu naye bonna bagenda batwala lunaatuukira olunaku olw'Emmande nga bonna bagenze. Ono n'agamba bano babadde baviolatinga migration oba immigration laws nga beeyambisa okujingirira work permits era nga zino bazifuna kyokka nga bajjira ku visitor visas. Kati okusinziira ku mukulu ono atubuulidde nti buli omu baamuwadde fine ya $400 kikadde kamu n'ekitundu era ne beesasulira ne return tiketi zaabwe baddeyo bagende. Era bw'oba weetegereza waliwo abaakwatibwa mu apartment emu amugana wange mu bitundu by'e Bukoto nga ku bano abaakwatibwa kwaliko 36 nga bakyala. Kati abasajja bagamba nti eno embeera tujja gigumiikiriza. Kuliko bannansi ba Pakistan, abalala ba Buyindi, Bangladesh, Ghana, Myanmar, Ethiopia, Sri Lanka, Cambodia ne Malaysia. Omwogezi wa ministry ya internal affairs amanyikiddwa nga Simon Peter Mundei anayagaze maaso n'okubeera nga abaako byayogera olunaku lwali lwakubiri n'agamba nti abo abamu baali mwattu bakola ebikolwa eby'ekifere nga beeyambisa tekinologiya. Kati bonna babakutte era bagamba ekikwekweto kikyagendera ddala maaso. Kati waliwo 62 Abanigeria bo baakwatibwa nga ennaku z'omwezi 27 omwezi gutukubye emabega mu district eya Jomani. Era baneeno nabo baali bakola nga tebalina work permits nabo bagenda maaso n'okuba nga babagombamu obwala. Kale embeera bwetyo bwegeze maaso n'okubeera ng'etambula. Nze Morishid Segawa.